Akakiiko akalwanyisa obulyake obulabbanyi n'obukenuzi okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga engabo kagikwasizza mumwa okugogola obulyake n'enguzi ebibadde bikutte ejjembe mu bbendobendo lya Katonga. Omulimu kagutandikidde mu disitulikiti y'Empigi oluvannyuma lw'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga era wano oyinza okugamba nti bangi ze baalya zaabalakira nga ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Martin Ssejjemba yakikulembedde. Akakiiko kano amakanda kakyagasimbye ku bukiiko obugaba emirimu ku disitulikiti. Olunaku lw'eggulo mu disitulikiti y'e Gomba yali ssentebe w'akakiiko akagaba emirimu John Bosco Mugerwa eyali omuwandiisi we Michael Muwonge n'avunaanyizibwa mu kulambula amasomero Charles Lwanga baakwatibwa olw'ebigambibwa nti baali benyigira mu kutunda emirimu n'okukanda abaagala emirimu ssente okuzibawa. Bano bakedde kugasimbagana n'omulamuzi wa kkooti esookerwako Kanoni Pauline Sabakachi n'abasomera emisango 7 egy'okutunda emirimu gya gavumenti n'okuggyako abantu ensimbi ku kifuba. Bano omulamuzi abategeezezza nga bwe bajja ssente obukadde 4 ku Samuel Nsubuga nga bamusuubizza okumuwa emirimu egy'enjawulo. Demanded 4 million shillings with menaces from Nsubuga Samuel, a senior education assistant, for the latter to obtain favors from him during transfer and posting. Nga ogyeko no Sekinoomu kigambibwa nti bano bajjako abantu ssente ezisoba obukadde 2 wabula bonna emisango bagyegaanye. Kati bano omulamuzi abasindise ku alimanda okutuusa nga 25 omwezi guno okuddamu okuwuliriza emisango gyabwe. Bino olugudde mu matu g'abantu ne bategeeza nga bwe basomesa abaana wabula okufuna emirimu lutalo nti buli woogenda baba kusaba ssente. Tusanyusa abatwale mu kkooti bayite obujulizi obunaaba weebuli amateeka gabalamule obunaaba tewali banejjerera kiwe bali abasigadde wabweru tuwona ogenda mu ofiisi obeera byolina okunyiga ku mutwe gwo kola. Tukitegedde nti akakiiko oluva mu disitulikiti y'e Gomba kagenda butambala naye okwerayo abenyigira mu buli bw'enguzi naddala mu kakiiko ak'emirimu.